Mu kire kyakese olunaku olwokusatu waliwo ettemu eryakolebwa ku luguudo oludde budde omwafiira omukozi wa URM Evelyn Zalia Nalumansi n'omusajja yali myambali bifaananyizo eby'amagye. Bakubye ow'amagye abadde mu kika kya motoka kya Pulimo bamukubye amasasi amakusaizi kabuze nga 5. Mu ttemu lino poliisi yakwata ku Danilo Kiroro owa Semayi yakuba amasasi nga yeetaasa ku baali bamwami nga bakikola baali mu mmotoka nnamba EK 375 yo. Nalumansi yaziikiddwa Kayuguuna olw'okuleera abooluganda lwe basaba obwenkanya. Progressi bangamba gye ku poliisi maaka ekisisi bayiwa bakikola ki bagikwata tusaba bwenkanya. Kati amagye gatangazza ku ttemu lino era omwogezi w'ekibiina ekisooka ekya UPDF Minja Charles Kabona ategeeza nti yattiddwa ye Private Lawrence Club nga yali yadduka mu magye. Naye tukakasiza omuntu abadde mu mmotoka oba kuba masasi yali Aname Desata wa UPDF ate yakola omusango naye wagula ku magye n'adduka mu magye. Kati tukakasiza abadde nga takyali a serving soldier ya wa UPDF. Ategeeza nti kino bakikakasanga ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokutaano omwaka guno balangirira nga bwe yali takyali musirikale waabwe. Amagye ga UPDF gasukuma message eyituyita absent without official leave awo nga gategeeza units zonna ez'amagye nga bagamba oyo Private Lawrence Club yaduka mu magye. Ategeeza nti ebitongole byabwe bikyakola omulimu gw'okunoonyeza ku ttemu lino kyokka nga bakasizi yakuba amasasi Okiroro nga n'amasasi agakuba zaawedde gamukuba mu butanwa. Asira family yafiirwa omuntu waabwe mu butanwa Katonda amuwumuze mmere. Ategeeza nti omusirikale era bwadduka mu magye abeera takyali musirikale waabwe era abeera tebamuvunaanyizibwako ku ebyabeera akoze. Ategeeza mu kiseera kino bali mu kunoonyereza ku musirikale Okiroro engeri gy'ayitamu okuba amasasi agattirawo zaawedde. Ebyokwerinda UPDF ne Uganda Police bikyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Ebyo nga bitya abantu batana bagali b'okwenyigira mu kwamba n'okutta omwana Hope Biyinzika mugire ku musaddaka we bamukuba akakombe n'okumwangulamu amanyi omulamu gwe bakusuula mu kabuyo gye bakomezeddwa mu kooti kyokka tebakizuulako kuba kukibogera kubadde ku Shafi Katongole Fred Kayemba Alan Senkumba Sharif Male ne Fatuma Nansubuga babadde maaso g'omulamuzi Stephen Waidduba wa kooti ento emukono omwana n'omuwala wa Charles Kakonge ne mukyalo yo abatuuze b'e Namaliri e Kasawo omulamuzi batabakiriza kuba kukibogera kuba omusawo gwe baaza gwa Nagomola nga guli wa kooti enkolo baaliziddeyo kalimado kusanga 8 omwezi ogujja. Tufune obwenkanya bw'omwana waffe yasaddaka mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu. Saba obwenkanya bwokka kubanga batuduulidde nnyo olwatujja wano ne batuvuma. Byonna ebikolebwa titubiinaamu owakanyizibwa kwonna. Katulinde tulabe kooti kyeneesalawo naddala esiga eddamuzi. Kizza Wire ne Madina Sibere bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.